nti akakiiko ka Presidential Commission kandi wandise report nga kagisindiseewo President Mwami Robert Kyagulanyi nga Mwami Mpuuga Mwami Kyagulanyi alina abantu kati babiri ab'okuwuliriza eripoota y'akakiiko ke yassaawo Presidential Commission era Mwami Mpuuga yandibadde alina omukisa ogujulira eri President we naga nti Oweekitiibwa President akakiiko report gye kaakola ntuufu era neetonda. President n'amugaa nti okay nga bali bwe bakoze report empandiike naawe nkusaba okwetonda kwo okusse mu buwandiike. Awo Mpuuga mwandibadde mu mutrapinze nga ina written apology accepting his wrongs. That would mean that he is convinced that his service award was illegal, immoral, wrong in law, right